siri kusonyiwa Betty naye kali Kaunyamu 360 tukyagenda mu maaso olunaku olwaleero single-handedly taking on analysis and giving my assessment ku ndongo because for the first time I want to speak my mind ku nsonga enkulu eziri mu ndongo. It's okay. Waliwo omukulu gwe bayita Vegas promoter musuubira okuba nga neegatako ku show mu dakiika ezitali za wala ayina assessment tetugenda okwogerako naye mpola mpola era ku nsonga ya David Lutala ya Chris Evans maasawo. Nina ensonga gye njagala okuddako but I will be with Vegas naye nga mmaze okukola submissions zino and that matter is on Lutala ayina ekivvulu ku papas olunaku olw'enkya ate nga ne Chris Evans ayina ekivvulu ku Freedom City. Does that make sense? Is Papa being too selfish? Is Lutalo being too selfish? Are you sure you didn't know that Lutalo had a show? I mean, Chris Evans had a show. Is it in the good book? Kirungi kikola sensi nga munayina ku Freedom City muyimbi munno Lutalo twakakuwagira ku Africana. Couldn't you turn down money bwebanga kivvulu si kikyo nga bakubuukinze? Anyway, byonna tugenda byogerako maasawo. I don't feel it's right but nyinza okubaamu exaggerating kubanga waliwo olumu we bagamba nti no buli wabeerawo controversy ezo zipushinga ekivvulu. Is it playing in advantage of Chris Evans oba simanyi? Vegas ekirungi agenda banneegatako. But before we get there, sooka mpe ku clip ya pastor rehearsal za mwana mulenzi Chris Evans. He's in the final rehearsal. Abadde ne pastor Bugembe nga amusabira. Yeah, let's see this then we get back. For giving us the gift of Chris Evans. Tukwebaza myaka 10 n'omusobyo ng'asobola okuyita abantu. Mukama tetukitwala for granted. Omusezi asiga afukirira naye Mukama yameza. Tusabye olunaku olwo omusanyuse abantu bajje bangi. Bidongo birungi bweze birungi. Buli kimu Mukama kimuviire bulungi. Wajjule nnyo asule ng'asanyuse n'ebivulu byonna gy'anagenda mu ggwanga. Kama nange wakinkolera sawa wakinkolera era okikolera abayimbi bangi mu sizoni eno tusabye mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Bwekabako bwenzi sikutukeleka awo wajjulo mwengegezaawo Katonda olifuna eddembe nkulise tusobola kwagala nnyo Mukama agala yatenze tusabye ebyo nkubuuza Muganda wange Chris Evans enteekateeka zeezo agenda kuba yeeyongera okuba nti akuba endongo. Pastor Bugembe yamuteereddemu amafuta buli kimu kyatambudde malidaadi saana nnyo. Maaso awo ngenda balagako some of Chris Evans energy on stage. Beta agenda bump ebifaananyi ebyo some of the moments that Chris Evans gali ku stage. You see the kind of artist, how he does it on stage. I'm trying to celebrate this gentleman actually because Arapex Style Adhesive, the power king of this show, oba basponsor bafe abakulu abashino be bataddemu eno show amaanyi era twagala kulaba nga eyitawo nnyo mu maanyi. We blessed him. Tusaba namwe mu blessing in the same spirit. Buli kimu kitambule malidaadi saana nnyo. Kali before katono nnyo waliwo emboozi yaffe yafise jo nga tukyayogera ku kivvulu njagala nsooke njibawe yes olunaku olw'ejjo yes yesterday waliwo emboozi katono nnyo eyafise gye njagala okubanga tuyisaawo. Tuyina muganda waffe ali Egypt. Yafunye first show ye Egypt. Oba oli oyinza okulowooza kadongo kamu ayimba so much of band music but he is in Egypt, so music has no boundary. Yenna goyimba ayimbira abantu benkana ki bafaanana kikaaki. Omukulu bamuyita Henry Mwanje. Yeah, Henry Mwanje ali Egypt